Aziz Azion, climax. Kale, omanyi omusonga eyo. Suwe waawo wamma. Mbadde nsaba nange neyambisa okusobokeddwa. Omukyala asaasira olwawo atumulemberemu. Omukyala Muganda. Ekitiibwa kya Buganda kyabala naffe tukikulenga. Our future in their heart. United, free, falling, together we'll always stand. I think omukulu Aziz Azion yagenda okumekita that possible. First and foremost, nyongera okwebaza members of the press. Thank you so much for the entire support you've given this event. The walk wasn't an easy one, but for some reason you guys have walked with us, and we surely feel the effort and energy. Thanks to you, we take your effort seriously. Webali nnyo bannamawulire ab'enjawulo abawujja mwenna abali wano olunaku olwaleero. Kaakati njagala okutwala omukisa guno okwebaza basponsa baffe abasalawo okutambula naffe ku lutabaalo luno oba ku lugendo luno. Okusookera ddala njagala kwebaza Arabic Style Adhesive, ekitongole kyenkolera. Thank you so much Arabic Style Adhesive. Bannaaye abakulu bano bakoze kyamaanyi nnyo okusobozesa concert eno okubaawo. They are the platinum sponsors. Thank you so much. Eranga believing in our brand Aziz Azion from day one. Aziz Azion ye ambassador our brand Arabic Style Adhesive. Seminti asipatayozi nezinywera. Mukama wange yangambe kano kayiseewo buli munnamawulire ali wano oba ozimba ng'otuuse w'ozimba ng'otuuse ku level ya tile tunoonyeeko buno obuntu abumala oba okiwulidde kikulire engalo. Like seriously oba otuuse ozimba as a journalist and you are at the level of tiling, please look for us. We want to do this for us. Thank you so much. Then muzikirize nebaze bannaffe ba Maestro Studios banaye tuwa abakulu bano obugalo. Maestro Studios is going to be in charge of the band on that day. Bambi, they have taken a lot of time okureba singana Aziz with the experience they have. We are up for a very big treat on Saturday. Bagenda tuwitisinga okubenja kabi. Abadde mu rehearsals, you can bear me witness. Thank you so much Maestro Studio.
I want to thank so much Banafea TV, BBS Telefina, Jekolera. Nabo batuyambe nnyo mu bulango buno. Thank you so much BBS Telefina. Mwebali kwibirira na Aziz Azion Telefina y'Obwakabaka bwa Buganda. Njagala kwebaza nnyo Sanyuka TV. Actually from mobile ne next media at large. Climax eno tetubale tisige Kampala bannaye. Era omuli gw'essente tukusuubira after party tugitwale ku Climax. Thank you so much guys. Mwebale nnyo. And of course, last but not least, okasebeyo kabaneka kodio. Tulina Platinum Wellness Spa. Kitongole kyaffe kino kyekisinga. Marketing manager abadde wano wankuba eriiso n'agamba teekako. Sarai, thank you so much. Mwebale kufujjirira mukolo guno. Then, tulina abakulu okuva mu Stream Live Avenue. Bane mujikubira obugalo. Mazima. Mbaziira Tonny, CEO, Stream Live Hotel, Stream Live Avenue. Thank you so much, so much. Obulamu bwaffe bwonna banaye bwe mulabye. The magic you've seen in our artwork, I think we've been with the show since okubeera ne artwork ali ku class. Thank you so much Mbaziira mullo. Kikola mukitegeera. Era banamawulire ekyokukola mukitegeera. Capital FM, mwebale nnyo Capital FM naye efujjirite. And of course Galaxy FM, namwe mwebale nnyo. Galaxy FM, Galaxy TV zina mwebale tusiima bannange. Kale, that said and done, buli sponsor nga bwe mumensionize ekyo tukwaniriza nnyo from BBS Telefina. We recognized you in your absence, but I'm glad you're here. Thank you so much. So, would you mind a minute just to say something? Nature witnesses in this whole walk, nature expecting a Brunakuro, then find an Aziz Azion, Akwataka Zinayo. Let's give it up for Angelina Jolie from BBS Telefina. Angel now was here. Thank you, Jester. Good morning, everybody. My name is Angel Namboze from BBS Telefina. Since I'm BBS Telefina, I'm kama atusiza kunanga olwaleero atusiza nga omuyimbi waffe akyamukuumye bulungi era tusuubira nti olunaku olw'omukaaga nze kyemusuubiramu era kyetumusuubiramu nga BBS Telefina ye music omulungi kuba Aziz si wakwogerera. When you talk about Aziz tusuubira music omulungi, music awummuza ebirowoozo, good music. Nga industry ya Uganda ya entertainment, Aziz be bamu ku bayimbi nti bw'avaayo n'agamba nti ngenda kuyimba aba agenda kuyimba. Era mboola bannayuganda mwenna mujje muwagire Aziz Azion. Mujje temumulyaza amaanya kuba musajja ayimbye bulungi. Buli akola obulungi aba alina okusiimibwa. And there is no way we can pay back to Aziz. Okujja ku Serena ne tugijjuza. Abannayuganda mwenna abanyumira music omulungi mujje muwagira Aziz Azion. BBS Telefina nga bwe tuyamba okutambula olugendo luno n'Aziz, tulutambudde era tukyalutambula okutuusa ku lunaku olw'omukaaga. Ebirango tubiyisizza abantu bonna tukyabakoowoola okujja okulaba nga bajja bajjuza Serena. Era event tujja giraga live on BBS Telefina and all our social media platforms. Tugenda kubeererawo omwami waffe oyo. Tujja mubeererawo nga BBS Telefina omwami oyo. Era tukwagaliza buwanguzi, tukwagaliza mikisa myereere ffe nga aba BBS Telefina. Thank you so much. Good morning once again. Mami Aziz.
ewamukisa okuba nga mbadde omukwabo abadde mu lugendo luno era nga kimumanyi era kigagabiramu ne manaja Maria ne mugamba nti manyi Aziz agenda kukola eki kubanga obuyinza obulina ate oli w'amaanyi Aziz simanyi oba okyemanyi bintu naye nze kiwulira era nkimanyi n'abalala bakukkiririzaamu tukukkiririzaamu Aziz era tukimanyi era mbulizola ne Uganda Aziz tumuwe ebimuli bye tujja tumuwe ebimuli bye obungi he deserves his flowers Aziz ayimba Aziz ayimba ate fenna tukimanyi mujja mulabe naye ate akutapate tulina kukulaba tukikube Aziz twagaliza ebisinga obulungi tweyanziza ne tweyanze leero kati nsooke kwogera wa kale amanya gange nze Mbaziira Tonny nze omwogezi owa Arabic Style and Ensive Underground company etegese enteekateeka eno yonna fe tugirimu eya Strings of Love eya Aziz Azion egenda kubeerayo kuwosankya leero lwakuna enkya lwakutaano naye ku lwomukaaga wano wenyini ku Serena wetuli wetutudde era wetugenda okudda ku Saturday tubeere nga tukwasaganya ensonga. So this time nga Arabic Style and Ensive tuwongera okwebaza bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza wamu olw'okwaniriza n'okubeererawo Aziz Azion. Kyova olaba bannaffe bwe twamagamaga ne tugamba bannayuganda naddala abo abamanyi kye tuyita good music as in good music. Mbadde nsaba ekigambo ekyo good music tukubireko mu ngalo kubanga ensonga yakitugenda kuŋŋaana olwa Aziz Azion nti ye mu lugendo yasalawo kutuwa good music. So buli anywera ekyo kyempise good music ku Saturday eno obudde bwaligenza okukyaka bwe watuuse dda mu kibangirizi kya Serena ng'oyingira munda disiki ekaabe. Tugenda kubeerawo mikwano gya maestro tubeeyanziza nnyo Phenon Records Phenon event okutwaliza wamu tuzatwogera ku kya sound stage n'amataala ne tugamba Phenon ne bwe tutasaako kigambo kirala oba otegeera kitutegeeza guba mutindo class. So nga Arabic Style and Ensive atwongera okwebaza era twongera okubasaba mujje tubeereremu Aziz Azion. Twagala kusaanyawo bino bagambanga omuntu balina musima ng'agenze Aziz Azion gye tumulageko nti tumwagala nga tukyali mulamu. Tusazeemu olulyo oluyimba lwe yasembezaayo oluyimba olw'abanninze twagala tulye nga waali tuleme kulemera akazindaalo ku lunaku luli olw'ebizibu. So mujje nga waali ng'akyategeera ng'akyasobola ng'okyasobola okumugamba hawayo n'abuddamu amuke naye ebiri ebyokulinda obudde buli tubyewale. Nga Arabic Style and Ensive tubeeyanziza nnyo era ekirungo kyaffe ekyo kwekiri ku katale kyekirungo kyokka katuwala mu East Africa kyetulina kyosibisa tiles nezinywera emirembe n'emirembe amiina paka yezu olwanidda. Tubeeyanziza nnyo tubeeyanzeege ebisigale tujja kubyogera. Sarah simukuwawaako kyogamba. Tubeeyanziza nnyo Tonny. Sarah Sebugwawo Gemanya agange nazeera PR Oakland Wellness. Nsanyusa okubalaba media mwenna muli mikwano gyange. So buli kwentuulako mulaba nga mukwano gwange agwaffe for long era yonna gye ntambulidde nze nkola nammwe era ndi musanyufu okuba nga ate ngenda okuba nga nkola nammwe ku project endala ya Strings of Love. Mwebale tuwagira nze kyenyinza okubakakasa nti we are ready. Tuli ready nnyo nga bw'okiwulira as part of the sponsors nga tukwatidde wamu ne Arapex ne ba sponsors abalala tuli ready tuli beteefuteefu nnyo. Kyenyinza okubakakasa buli kimu kiri set. Omuyimbi waffe ono nga mumulaba tuli mumulabirira bulungi tumufaako kwegamba buli kimu ye ali ready. Rehearsals azikoze n'azituusa ku ntikko
tetulina kyetumanja fenga basponsors obaffe tumukoze buli kyabadde ayagala akifunye kati tulina kyetumubanja okujja kutubanja lwa Saturday tukuba omuziki nammwe abagenda okujja okulaba abakuba omuziki bannange mwenna abadde eyo Saturday eno tewali program ndala tugenda kubeera no Serena Hotel mbakoowola mujje mu bungi atanategeera tegeera ategedde tegezaako muno mujje tukumbule kye bayita real music live music. Thank you so much. Ndowooza akazindalo kankase waliwo friends of Aziz ndowooza abantu bano balina ekyabaleese babeeko kye batugamba shawani. Assalamu alaikum warahmatullah. Amadia Sabian Shawa, comedians, top 10 comedians. Yeah, Uganda, East Africa, and some parts of the Atlantic Ocean. Yeah, Tulia Gambayo. Onakorayo to say as friends of Aziz Azion, Atenga Nimujani Afina Fatubele Neoko, Iranga Naba Mukubana Bagendo performing Ganavo, Bana Bafe, they are supporting us straight. Miaka Angesa to Mabeganagamba, Abana Wina talent, wonna we naabeeranga kebira event ki njatambulanga nabo so twali tuli awo nga kubasimu agamba shawa abaana abo mbaagala ate nammwe beetaaga mujje tubeere omwo so we are so surprised abayimbi abasinga beeyamba ebintu bingi mu kamera naye tudda back stage tebabikola naye we are proud of Aziz Azion era twongera okubayita mwenna bannange mujje tubeerewo olunaku lwa mukaaga twagala kukola record zigenda wera ssaawa 10 nga tugalawo gate ng'abantu bajjudde Sami and Shawa top 10 comedians. Nange nze Sami kujjoya Sami and Shawa omanyi ife abasooka tukoba nti omuto wamala okwogera omukulu amaliriza mumalize yadropinga kuso muganda wange ayogeire kandiriza omukulu n'akazindaalo. Assalamu alaikum warahmatullah. Azizi nsuubira tuli ready tukoze omwezi mulamba omusajja ono akeera atusookawo naffe tugenda okutuuka nga yatuuse dda so tujja kikuwa kusana so tukoze omulimu gwaffe naawe okoze omulimu gwo ku Saturday tugenda kukola omulimu abantu bonna bakubeewo tumaze obudde bwaffe bungi nga tukola rehearsal kama Extra Studios tetuli beetegefu okuderivalinga kyetukola era nkowoola abantu bonna bajja ku Saturday ba experiencing music omutuufu ali live n'omuyimbi omutuufu era neebaza bannamawulire mwenna okubeera nga mutambudde n'Azizi kujja neeno tebadde nnyangu naye tukuze ennaku ntono nnyo tulaba amagungula gaffe. Assalamu alaikum warahmatullah. Balamusiza abasawo n'abanyabo erinnya Salomo Mpanga Fred wa Lusimbi General Secretary Bamusanze Association Uganda Babu Security naffe tuvuddeyo ku concert eya muganda waffe Aziz Azion okulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe ku lunaku olwo tweteeseteese goowe fujjo bano bansika busimu baani totawaana kujja twagala mirembe ku lunaku olwo era Mukama ateekesa tusobole okukola bulungi concert eno eri successful. Webale nnyo webalire ddala. Mwana n'eddoboozi nze Top Dadio geji nene nze akuuma omuyimbi oyo mwaka ku mwaka ntwala omukisa guno okwebaza abantu bonna Bannayuganda kino kyoto kinene nnyo 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 nnyongera obakowoola mujje mukituukirize wamu kuba kyoto kinene kibaddemu
Kazanjaga kakwasa Aziz Azion. Aba streaming up and now. Thank you so much for streaming. Guys that are watching on the stream, bang kuwagire nganya, let's be there. Let's fill up. Nga top daddy boy get it. Aliba tickets with the war. Ticket is low 150,000, of which nazo zili limited. So I request you buy at Quicket, ticket kwezili. Hardware World and Tinda, tickets up to Jezili. Ku Platinum Wellness Spa, tickets Jezili. Ku Streamline Hotel, tickets Jezili. Ku Paka Last Machinde, tickets Kwezili. Yes, before now, ladies and gentlemen, right about now, let's give it up for the most undisputed R&B general in Uganda, Aziz Azion. Mwasuze mutyano basobola nyabo amanya eddoboozi Aziz azinonya aziwenja aziyigga wenja abala bagamba yazifuna n'enkyazinonya era ati mugamusireta ensonga lwaki tuli wano. Njagala okusooka okwebaza bannamawulire mwenna abasooka okukwala obudde bwamukira ku makya enkoko mwagikutte mu mwebale nnyo okutulaga omukwano gunokeera nammwe abazereetera namwe twagala okwebaza balinyumba ddala. Ekintu kino twakiranga emyezi ndowooza nga 6 emabega katugamba tugenda kubeera wano abantu nga balowooza kuli bya busaaga abalala ne bagamba nti Azizi yabombye naye Mukama mulungi nti gyali emyezi 6 katwogera bwobuzi nti okwosa enkya kutegeera okwosa enkya enkya Friday tugenda kubeera wano lunaku lw'omukaaga nga tumaze n'okutendereza bulungi omukonzi mulootumunaawo soke tusiikuule waya ne Mukama agambye nti ya ekitole nakikuwa kikozeseza bulungi. Njagala okwebaza basponsors bange bonna. Njagala okwebaza Arapex TLS, njagala okwebaza Platinum Wellness Spa, njagala okwebaza Fenon Records, njagala okwebaza Climax Matching mwebali nnyo mwebali ddala ne Pakalast Uganda wange Lulesebo kusiima mwange ensuso Sebo webali nnyo mwebali ddala. Njagala okwebaza mikwano gyange mwenna abampagidde mu koze eno ne mumpagira mu ssente mumpagira mu birala byonna mwenna njagala okwebaza ddala. So olunaku mulindwa lwakusankya nze byokuyimba by'Omukama yabimba manyinja kubikola n'okubakubira endongo ebyo bitegeera ate kirungi bandi gyenakoze nayo yemuku bandi esinga okukuba ekyuma. Njagala okwebaza Galaxy FM Azina ne Galaxy TV Gikonkone mwebale nnyo okukolagana nange ate era nange sijja kuwakolagana nange. Njagala okwebaza BBS mwebale nnyo mwebale ddala. CBS FM radio yaffe ey'obujjajja mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okwebaza Capital FM mwebale nnyo mwebale ddala. NBS ne Sanika TV mwebale nnyo mwebale ddala. Ne bablogers bonna sisobola kumenyooli kubanga mukoze omulimu gw'amaanyi ku social media bw'obusitori nga bw'odusangako posta ya Aziz Azion. N'okwebaza ba artist bannange bonna abasobodde okutupostinga ne baterayo ku drops mwebali nnyo mwebali ddala. Yes, abatusobodde nammwe temufaayo nammwe tubeebaza mwebali nnyo ddala. Sina nnyo ndowooza bingi bigenda kubagamba wabula kyakugamba abantu nti ennaku z'omwezi 4 olw'omukaaga kyegenda kubeera wano ku Serena Hotel Kampala we tugenda okupira omuziki. Emiryango gigulwawo ssaawa 10. Tiketi sofa kati ziri ku mitwalo 15. Omulyango zijja kuba wenziri meeza 3,500,000. Mbalinzi bannange mujje mbayimbiremu mujje tunyumirwe. Thank you so much, Aziz Azion. Our photo shoot, those who want. Then, abatumbuto abaguze table okuva then paka emmere ejja kubegabibwa. They will be eating and all that. So we expect Aziz Azion at least by 7 okubanga ali ku stage. Mwe munaatuyiwa nga musereeti
is supposed to start as early as that. Kubanga ebintu bya Serena mubimanyi sawa 5 batandika okubakubira obudde owaye storage. So wetujja leeti ffe twekiitinga kuba yajja kukola kyasobola kuba nga atandise leeti ng'alinda abalinzi abuddewo okujja. So I commend you come early. Tunyumirwe. It's a celebration. Omukulu wa gavana Charlie Olinga yatuwa after party bwe tuka wano ku Serena ng'olina wristband ogenda mu gavana n'oyingira ng'oli bwerere ng'oli mukyala abakyala tebagenda kusasula kasobera ne wristband ya straight on teri kusasula abasajja musasula half. Yes. Okay. Obubaka butuuse. Yeah, abaddajoga gavana actually after party there has to be somewhere to go. So anasobola tugende ku gavana nga babanyonyodde. Then next climax nayo on that day is going to be working. Bannafu ababuze meza bangi nnyo, several politicians from all angles, several business owners, n'abalala bangi. Kale ndowooza Stream Live wayogeddenga Arabics naye badde nsaba nnyo yogereko nga Stream Live Avenue akoze omulimu gw'amaanyi. Social media has had the most unique artwork. Our artwork about is so unique and beautiful. So but if I that you came over then to praise the most of you. Okay, to Aziz Azion. Nga Stream Live Avenue, nkaka sabasinga abantu bamanyi like 95% of the people here bamanyi Stream Live Avenue bayo nga tujugulawo. Stream Live Avenue production house tukola milimo gya production. Obulango obwo bwonna nkuleze enjawulo ebintu ebisinga twagala nnyo bikyusa nga mumanyi yetugenze tukyusaako bimulabye. So tugezaako okuleeta ebintu ebipya ebitabaddeewo, ebintu ebimu tugenda tubifendinga out nga tufendinga in n'ebintu ebipya. So tugezezaako okukola ebintu bino mu ngeri eyaffe gye tutegeera egenda mu maaso si ebyaluli. So Stream Live Avenue production eyo bwe tukola nga bwe mulabye emirimu gya Aziz Azion yonna obulango okuva ku kasookera ddala paka actually ndowooza ye-show esinza okuba ne promotion materials esinga okuba ennyingi. Oba okyalaba kano ogenda okulaba akawungeezi olaba kano boogerawo oti so ebintu ebyo tubikolera mu Uganda tetuweereza South Africa tetuweereza Nairobi ffe tubyekolera ate era mwiza olwokanga ababikola ne batudde wano wendi. So ebintu ebyo tubikola nammwe abali wano nkimanyi most of you mulina YouTube channels abasinga muzirina zirabika bubi. Nze Mbaziira Tonny amazima gali nzisa abasinga muzirina naye ezimu tezirabika bulungi. I know you know kyentegeeza. So mujje tukwatagane ebintu ebyo tubikole tubawe graphics alabika obulungi kubanga kimulimu tukimanyi era nange manyi kyenjogera mukitegeera manyi communicating era abantu bategeera kyentegeeza. So mujje tutuule tulabe discount kale muli bange muli bange sina gye kuba simu nimala okwebuuza kakati mujje tukwatagane ebintu kiswaza kibi nnyo nti ntwala omudde abasinga mu mwekebera ebintu byammwe ndalima naye abali n'omukazi yenna bwe ndaba nabeera ne YouTube channel bwetu n'omusajja bwe ndaba abeera kuby'ekibalu ekitegeero. So mujje tulabe tutereeze ebintu ebyo kubanga ate mulinda kukubira simu nga nabe maze okubomba nga ndi mu America owange kati ngirira waliwo eddoboozi lyeyaliyogeramu ng'ery'omuzungu balikola batya. So mujje ebintu ebyo tubikole tweyanzizanye tweyanzenge Arabics dala lyesimu n'Aziz Azion okubanga mwatwesize. Stream Live Avenue esimu yaffe ebeerako ya ofiisi emirimu gyonna kugiyita 0753 8028 omukyalo waliwo naye baana bo muli babingi waliwo ampeereza message mumwe abali awo nga mbuuza kuono omukyala nga ye tanyega. Omukyalo ono bamuyita Fifi Mubejja akolera ku Stream Live Hotel. Ebigambo abaana bitono bambi nga bw'omulaba agulamuseeko mu kigambo kimu ewakirya. Hi guys. Mazima. Bambi aleka engendo nyogeze bambi. Ne mama nawe kuba yogedde.
Obuganda si lusanyufu. Balamusinza abasawo banyabo amanya Maria Jesito bako Climax the entertainment hub machine. Nyongeze mwezi na yondo. Yes, abantu obuyinza bwesebo tuyanza nyo yanze bannange olunaku lukose ekyatujje tubeerere mu Aziz Azion aziwenja aziyinga. Wanga agambye after the show tulinayo olunaku olugendo beera ku Platinum okwota bwereere massage bwereere lunch with us, so we are going to please be there tunyumirwe, we network, we get together at our hotel at Platinum. Whatever, it's going to be a celebration. Guys, seriously, and we offer this. So, we're to wait a moche to numere as a family. Ochitegera. Atochitegera omuta. Bosi wange, wayoye chimu matante. Wachi? Sara because yo, PR because chegeza ko bagamba, tubachitegedde. PR because so banamawulire ako kanja olukakume kale aina ekibuuzo let's Aziz Yesu musajja oludde mwina kino tujje tukulaba ebise show Serena Hotel omuntu wa wansi y'omugozi okyako yali agadde okubanga akerayo wako olina wenyala plan okubanga teekera naye obeera show akoze yabebe bokka. So let's know what the Saturday answers at once. Okay, the third genius official ndira kutelefone na kaunti mu 360. Kigambo ekyogeza abasajja obwamapulidde n'ebs kimuyingidde kitegeeza amayengo gatambula kaunti mu 360. Okusookera ddala omukulu Sematimba ajja tusonyiwa kuba I think we have a second Valentine edition. Iranga nya tujja kubeera mu Serena. History zigenda kukolebwa era olunaku tugenda Luwanga mu Uganda. Second Valentine edition. Ekibuuzo kyange kigenda wa Aziz Azion. Strings of love kivaawa. Then enojja neyo yonna to this hierarchy. Okusookera ddala is this your dream? Mwali mulowooza nsaaga loni akuba mwalowooza nyakulabiri wakwaya. Let's get one more question. Ekibuuzo ekisembayo ekyokusatu oba kiraddamu ekiddamu loni akuba emumanyi. Kale guys, let's ekitegeeza Ronnie celebrity oba n'amawulire otandise okwogera buli omu najjayo kamera n'agikutunuzaamu nga bamanyi ogenda kubiddamu ebyalo. Yes, kandategedde ekibuuzo kya Ronnie kino si kirooto kyange ekyokukola ku Serena emba nkyogere, but ekirooto munze kyakuyimbira Bannayuganda abanyumira musical. Sikugamba nti mu venue kitegeera venue tukuŋŋaanyiza obukuŋŋaanyiza abantu oyimbidde ennyimba zo ne zibayingira ku mitima kitegeera. Bukiri kyogedde ekya Strings of Love zaali ideas nyingi twagala okujja ne title ya concert kuba abasinga obungi abamu buli lwabeera n'oluyimba agamba leero oluyimba lwange lugenda okudline national naye ng'oyimba ennyimba ezisukka mu nnyimba 12 okyetaaga okuteeka title y'oluyimba nga ekikulu ky'abantu mujje. Oyinza okuba ng'oyimbye oluyimba ng'ate ebyokufaanibwa ogenda okulekanira naye nga talwagala so kati olina okunoonyayo ekintu kigenda okugatta. Strings of Love twagadde twenga mingi team naye omusajja gwe bayita Jonathan Mogodo oyo naye musajja gwokuba gita ate oyimba nnyimba za mukwano lwaki tumenyekaniranga Strings of Love, so era ne tukikiriziganyabo nga tulaba nga kinsuutinga ne tugenda kukyo. Yes, enkuba z'omukwano mu Luganda
ekibuuzo kya muganda wange ono ekya okubanga abantu b'owansi fenna tuli bantu bawansi imakyogera kale ogamba oba ku price ebweno bingi wali abatasobola ku affordinga mitwalo 10 ku mitwalo 15 tujja kubeera mu Serena twagamba nti katusooke tukime bano abeeru kuba bagamba nyumbu tebasobola kujja eri wansi tusooke tukime zino ezawano abasobola okujja wano bwe tumala okuzifuna then ne bali ab'emitwalo 2 tugenda kubagulira show inshallah. Kale waliwo ekiri okay kibuuzo kirala let's get ebinaabeera mu concert ogwosenkya byonna bijja kubeera surprise. Yes sir. Kale okay Kalo Katsoga ladies then amanya Kalo Spa. Ekibuuzo kyange wabukeerere mu makyanga lw'ebitambula mbuko abayimbi bonna abayise okuddako ebikeezo lwaki tewamuyise nga tekigambibwa nti watandika webikeeredde webukeeredde nga bitambula ku nnete ku social media nti bonna nabayise abasinga okuddako ebikeezo kitegeeza kasi kirungi kitegedde nti bonna nabayise but I think ndowooza bw'oba otunuulira obulungi wamulala ekibuga buli muntu gw'olaba wanye muntu yayitibwa gw'otulaba wamumanya teyayitibwa kati bw'otandika okulaba n'omanya nti waliwo abayimbi bateka mu feesi z'olaba abaliwo Mbaziira Tonny muyimbi wabinyaanyanyaanya kati bwe boolaba wano bwe baliwo kitegeeza bekwasiza okukola ki kuyita mweno press conference ebigenda okubeera ku Serena olw'omukaaga ogwosenkya bw'onoolabayo era abayimbi abalala egenda kubeera surprise ennene. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Abasiraamu bangi nnyo wano amawulire. Amanya Kamoga Abdusaburu CBS. Aziz ekibuuzo ki mu pulaani zo kasooka kuyozaayoza kutuuka kukola bino ekibuuzo Mbaziira Tonny anaatulagamuuko omutabuzi ennyaanya andi nakugambye buli kyololaba okwosenkya ku lwomukaaga egenda kubeera surprise okujjako nze mumanyi nti ngenda kubeerayo naye yenna gwonoolabayo ow'ensuso ebyagala surprise weziri aboogera enikeezo zimanya bitya surprise kwezimanya weziri waliwo ekibuuzo we are winding down okay but then this kama wange ono ekibuuzo kyange kigenda eri Essanyu ne Akomoga ku bantu abatagenda abatali mu Uganda bali ba Aziz Azion ekigulu bana kisituminga ku Akomoga oba tuyanguwa ku ekigulu kijja kuba situminga n'Akomoga oba ne ku Essanyu emu yaffe yawulaga sheno emanyi naye tukikola lwa Aziz Azion abantu abaliwo so kiri naye ng'ensonga enkulu ey'omukundo BBS terefayina ekifaananyi ekirungi byonna bigenda sawundi ennungi ekifaananyi ekirungi netiwaaka ennungi abakozi abalungi abaweereza abalungi buli kimu ekirungi tugenda kubibala ku BBS terefayina ekikulu mu byonna bannaye strings of love whatever it is strings of love concert okay president wakabirira ekibuuzo kale kimu bibiri tuwuzike President naye kati engeri bampadde akaziza ate nga ne pulezidenti waboluga sebo kampulebadde emyaka yonna gyobazimusitanga tolina musada yagambye nti omukyala seba najja
ndowooza tiyamula ku mukyala wamutulagako n'olumu nga muli ku biiki ng'ayambadde na bulungi era emyaka gyatubaze ndowooza ng'okyali kujjeka kibaani endatana okufolowingira seko okube kita nga baasi eyo solo mutuufu watandika solo kale era nali kulaba paka nakati mbakakasage omusajja oyo ddala speaks of love ebona tweyanziza nnyo mu misembo ya pulezidenti w'ab'obuganda kale ndowooza kyekyo batibadiru kale kanfuna omukyala batibadiru naawe biradi waffe Aziz nze mbadde after the show ogenda kutuukira yagamba batusetulira okusinziira ansa gye mumuwadde kale mukwano oluyimba olupero twakataba luyita banna ebihaso zitambudde bulungi nga tubadde tuziraba era tusubira ekyenjawulo ki kakati twetubuuza ono tubiramu kusama kale kiwunzikira ekyo tusayininge out naye saba muzigize kino ekibuuzo kyo kirige oba ono sawa ne munne banaakubamu yinza okwetandala kusama netuwuziga nga shefu erindawo oyiseera naye nga bannange njagala okubagamba nti okwosenja olwomukaaga tulina concert gyebayita Screams of Love buli anyumirwa music omulungi ayagala music wa Aziz Azion ne production ennungi mujje tusobole okufunaku experience balinzi kale thank you so much Aziz Azion. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like.